Lyebazibwenga erinnya lya Yesu, lyebazibwenga ery'amaanyi, lyebazibwenga erinnya lya Yesu, lyebazibwenga bulijjo. Mbalamusizaako nnyo nate mu linnya lya Yesu Kristo, omwana wa Katonda oyo abeerera ddala omulamu. Mwasuze mutya? Nzikiriza Mukama nti abakuumye bulungi. Njala kumwebaza kubanga ekituufu kiri nti atuwadde ekisa okulabika nno tuyimirira okuweereza eri obulamu bwo mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Nze Nicholas nga ngenda kutwala ddala mu dakiika tezigenda kubeera mpitirivu nnyo. Nina akantu katono nnyo kenjagadde twekooneko wano tubeeko ensonga zetwogera mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Nkulamusizaako nnyo yonna gy'osinzidde wasuze otya. Tubadde tubulaŋŋanye olw'ensonga nti tukyalina emirimu ate gye tumaliriza. Tukola tetusiiba busiibi wano. Nga nawe bw'okola bw'olina omulimu oyo oguyingiza muwogo, naffe ate munange tukola. Tetulya ku likes, tetulya ku likes, tetulya ku views, tetulya ku following. Nedda, tulina emirimu naffe gye tukola ate giyingiza muwogo. Amiina. Njala kwebazaako nnyo mwenna abali abawangalidde mawanga ag'enjawulo, mikono gyaffe yonna gye muli mawanga ag'enjawulo. Njala okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe nate abakuumye mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Nze Nicholas kusabidde omusaayi gwa Katonda, kusabidde omukono gwa Mukama ogw'amaanyi ogutayimpawadde guyimirire wamu naawe, gukusookeyo abalabe bo. Mukama abatunuulire era abakoleko mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Njala beebaza nnyo mwenna abafollowinga page eno wadde nga tetubalagira, tetubayita ate tetubakaka. Musharinge tetubakaka, tetubayita. Follow nedda tetubayita, naye naffe twesanga nga mufollowinze page eno. Twagala okwebaza Mukama. Ibaitha olunaku lw'ejjo twabadde twebaza Katonda naffe wakati mu kusoomozebwa okungi, abaagala okukola campaigns, abadde bakola campaign ennyingi ennyo. Page yaffe eno bagiwambe bagiyiwe. Abalina unfollow campaign nabo we bali awo tubadde tubamanyi era tubamanyi. Abalokole nno ate nno nga balokole naye nga page eno babeera ku VVF gwewo tubamanyi. Tumanyi byemukoleeyo naye twebaza Katonda. Lunaku lw'ejjo twabadde tuweza abantu 3,000 abagoberera page eno. Ndi musanyufu nnyo kulwa mwenna buli omu kyagasseeko, abakomentinga, abasharinga nga tubalagira, nammwe abalina negative energy, nammwe mwebale nnyo okuteekawo energy yammwe nnyo kuleka nno obuweereza buno bugenda mu maaso. Mukola kyamaanyi. Manya buli wojja n'okomentinga negative ate obeera oyongerako positivity. Ekyo gwe tokimanyi. Gwe buli wojja n'oyomba n'ovuma n'okola ki, obeera ogatta ku mulimu. Nkyebaliza Mukama ekyo. Mwesigwa nnyo nga gye nkikomeza. Amiina. Kakati ate eriyo abalokole nno era nga bagenda kuyomba nti kati aze kusala musango. Olulabye ekifaananyi kya Aligaweesa Jumba ne Maama Fiina, abalokole abali wano bagenda kudda eri bagambe nti kati era alumbye anointed men of God. Bo we bamanyirira kati era ali mu ntalo, kati alumbye man of God. Bo bwe bali era agenda kugamba Sawulo, kati Dawudi ali mu kulumba Sawulo. Bagenda kukola Dawudi kati ali mu kulumba Sawulo, kati Dawudi ali mu kulwanagana na Sawulo. Bo we batyo twabamanyiira, naye eddoboozi lino liyitawo ne lisinkana omuntu omu ali eyo n'ayambibwa ogu obaaba basi kiba kiwedde. Twebaza Mukama ku lwa mwenna, mwebale nnyo okuyimirira n'omulimu guno mu maanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Sigenda kukuwa vidiyo ya Aligaweesa Jumba gw'olaba oyo ku screen, gw'olabye ekifaananyi ekyo ekiyitawo. Tujja kujja maaso eyo, naye mbadde nandyagadde mbeeko ensonga ziringa 2-3 zenyinza okulabika nti njogerako naawe ate era ne Aligaweesa Jumba message ni gya motookako. Kuva
kuva nkyogere ntya omuntu yenna kabyatambula nga tamanyi gyava, tamanyi waali gyalaga tasobola kulabayo. Tukaddemu kabyokera ku makya n'ofuluma mu nnyumba naye nga gyolaga tomanyiiyo, gyolaga tomanyiiyo, tosobola nakulowoozaayo kubanga tomanyiiyo, ne bw'olowoozaayo tomanyiiyo, ne wooli tomanyiiwo. Kama yibazibwe nnyo. Ye muntu ayitibwa omusamize, ye muntu ayitibwa Muhammadi omugenzi, gyalaga tamanyiiyo, kyali takimanyi, ye musamize. Kakati Jumba Aligaweesa olina ekifaananyi ky'oli mu kusiiga, bw'olaba wano emyaka girabanga emito, naye tulabye bye tulabye, tubirabye, amazima tubirabyeko n'amaaso gaffe gano, tubirabye. Gavumenti yaffe wano eya Uganda erina constitution gye yabaga, nga mu constitution eyo mu nsonga y'ebyokusinza omuntu alina eddembe ly'okusinza right, omuntu alina eddembe ly'okusinza kye tuyita freedom of worship, freedom of expression, freedom of speech, freedom of worship gye tuliko. So omuntu waddembe okusinza kyayagala, ne bw'osanga omuntu ng'afukamiridde ejjinja, sigenda genda nnyo mu byawandiikibwa olwaleero, tulidde olulala, ne bw'osanga omuntu ng'afukamiridde ejjinja muleke agende, eryo ly'ejjinja liwo, omubuulira nti ejjinja si Katonda n'agaana, muleke, tosobola genda muwabira mu kooti, omunamubuulira buulizi nti ejjinja si ye Katonda ayakutonda. Kakati Inter-Religious Council of Uganda, ekibiina ekitaba enzikiriza mu Uganda, mulimu omukulu Sheikh Mubajje Ramadhan, mulimu Dr. Sirada, mulimu Bishop Kazimba n'abalala, Bishop Kazimba those, mulimu aba Orthodox, mulimu aba Seventh Day, mulimu Catholic. Kakati ne Born Again Fraternity nayo bagiwandiisaayo, yagiwandiisaayo yali Dr. Sirada n'abalala abali nabo, tiimu yali nabo. Kakati ng'ekigendererwa, ensonga esookera ddala lwaki ye Dr. Sirada yali akulaga nti tulina okubeerayo mu Inter-Religious Council of Uganda, kubanga twali tulina okubeera nga tuli recognized ng'enzikiriza mu Uganda. That is the reason. Beside emirimu emirala egya gavumenti gye muyingirira okukola, naye ensonga ensookera ddala okubeera enkulu ku ggwe n'abalala tiimu, tubeere recognized ng'enzikiriza mu Uganda. Naye nga already nga ne gavumenti ya Museveni tenaba kubeera already nga we are enzikiriza, we are ourselves believers and we have faith in the Lord, kubanga Bible esomesa nti Kristo gwe musingi, ye mutandisi w'okukkiriza kwaffe era omukomekereza waako, is the perfecter and the finisher of our faith. Ye mutandisi era ye mutuukiriza w'okukkiriza kwaffe. So already Bible ekinokola bulungi nnyo, we are a faith based fraternity, tuli balokole, we are in the faith of Christ, we are Christians and we follow Christ by faith. So government yali tesobola kugamba nti ati kati mwembawadde olukusa kati namwe mufuuse enzikiriza. Ekyo kyagendebwayo okukolebwa olw'ensonga nti government yali erina budget gy'erina nga egenda mu nsako ya Inter-Religious Council of Uganda. Kati abangi ennyo abali mu Inter-Religious Council of Uganda babalayo mugaati. There is nothing else. Mugaati.
mugaati kubanga Inter-Religious Council of Uganda ina budget number government is supplying kati omusimbi okuvaayo n'okuva e Roma Inter-Religious Council of Uganda ina okugabanako ate nga Inter-Religious Council of Uganda ekola emirimu gya government wadengeraga nti it's a non-based organization naye ng'ekola emirimu gya government egy'ekyama era egikola kakati Aligaweesa Jumba byonna byali mu kukola era byonna byoli mu kukola olwanirira ekintu kimu nti oyagala osembezebwe ku Inter-Religious Council of Uganda board eyo gituuleko otonzeewo ekintu ekitibwa tondism tekyaliwo nedda tekyaliwo ekyo kitonzeewo butonzi ekintu kyoli mu kukola okitonzeewo butonzi gwe nga gwe okicreatinzeewo onyenye numbers kubanga ye Mwami Museveni yagala nnyo numbers omuntu yenna akuŋŋaanya numbers oyo amwagala kati oli mu kutalaga ebitundu eby'eggwanga okuŋŋaanya numbers z'abantu oyimirire mu lane eragira ddala nti olina abantu n'olwekyo osobolera ddala okufuukira ddala ekintu eky'ettabbu mu ggwanga Uganda kubanga olina numbers demand yo gy'oyagala eriemu kwe kubeera kandi n'otuula ku Inter-Religious Council of Uganda board eyo naye ate ekizibu ekiriwo nti emikono gy'olina okuyitamu ate gwe bw'osiibako oba okuba abasiraamu bakatuliki abalokole kakati bali olina kutuula nabo ku mmeeza ne mukkiriziganya kubanga bali bo baasayininga treaty tontabaalanga nange sikutabaalanga kizibu nnyo okuwulira kizibu nnyo olirwawo nnyo okukiwulira nga Dr. Seroda ali ku kituuti ali mu kwabuluza Buyisiraamu kiriba kizibu okuwulira Sheikh Mubajje nga ali ku kituuti ali mu kwabuluza bulokole kiriba kizibu endagaano yakolebwa tontabaalenga nange sikutabaalenga kyovola programs ebyenzikiriza ku radio n'ama TV zakendeera amaanyi tontabaalanga nange sikutabaalanga kakati goyina kutuula nabo ku mmeeza okutuuka ew'omukulu kubanga be balina omugaati ogukuyisaawo tageti ye eryemu kulabika nti okuŋŋanya numbers olwanagane ne Maama Fiina kubanga Maama Fiina ye nga tonnaba kujja kuwulikika olutalo lwali wakati wo ne Maama Fiina mukyalawo ne Maama Fiina olutalo olwo lwabalukawo awo kunojja n'oluyingiriramu n'ofuniramu awo n'oyitiramu awo Maama Fiina nze akulembera abasawo b'ekinnansi mu Uganda kati Maama Fiina ye talinamu kano nti nze eno ddiini kubanga olwedde ye Maama Fiina gy'aliye mu gavumenti ye olwedde ali mu kulya mugaati kati gwe naawe olaba omugaati guli ogwe Maama Fiina ogwetaaga ogulyeko Maama Fiina oyagala omukube numbers kubanga okimanyi bulungi nnyo kyoli mu kukola nti numbers oli mu creatinga naye mu kuzicreatinga olina ekintu kyoli mu kukola ekizibu ennyo abantu oba oli awo abamu kye batane bakutegeera naye kati nze kanjogerera ku ludda lwaffe eno nali ne bajjakojja bange mudda mu byalo mbadde nabo obusamize bwoliko nebyoli mu kukola ebyo by'okunyenya ensaasi kukola biki sigwasoose ate sigwagenda okusemba sigwagenda okusemba tulabye abalogo tulabye abasamize sigwasoose era sigwagenda okusemba ekintu kiri ekyo kye nayiga lubaale w'abalugwala njagala osituke wano ogende ebulugwala eggulu osamirire lubaale waayo situka wano ogende eggulu oyingire mu lubaale weewaabwe osamire va wano genda eri mu basamirira lubaale weerya mu banywa mata osamirire lubaale waayo kuba oli mu kutalaga bitundu yuyo Jjinja agala yingira Kampala otalage naye njagala kusaba
oyingireko mu Bakiga, mu Banyankole, genda mu Balugwala oyambale ebyambalo byo nti gwe Ssaabakabona olina eddiini eyitibwa Tondeyizimu, ogibaguze obagambe nze mbakulira, era oyingire munda otandika okusamirira lubaale weewaabwe. Okikolanga ekyo bw'okikola ngenda kukkiriza nti Lubowa ddala kituufu oli ku Tondeyizimu, ddala kituufu oli ku Tondeyizimu. Emizimu abantu basamira, emizimu abantu empewo ne ziboogererako. Si kipya, ago si mawulire, teri ekyo nkigambye ekyo kimu. Situka otindiga olugendo ogende mu Banyankole, mu buwangwa bwewaabwe mu Banyankole, obagambe nzize kusamirira lubaale weewammwe wano. Bamuyita batya we Banyankole? Genda mu Basebbeyi naye otundeyo Tondeyizimu eyo. Anti oyogera ku Katonda oyo ayatonda eggulu n'ensi, eyakutonda oyo gw'oyisa mu Tondeyizimu. Okubula sitaani ye kyeyatuuka n'abeera kwe kukwata entegeera y'abantu. Abazungu bajja wano ne batukyaya ebyaffe ne babitwala abazungu. Tugobe eby'Abazungu, tubigobe bigende. Naye okutta omuzindaalo gw'oli mu kwogererako mu Baganda, ani yagukola? Ani yagubajja? Oli ku gw'Abazungu gw'oli mu kwogererako, oyogera eddoboozi lyo lituuke wala. Essimu gy'okutte mu ngalo n'oyogererako munkubire ku ssimu yange 078885. Ago gaali magezi g'Abaganda, lubaale w'Abaganda. Oyo lubaale w'Abaganda. Oyo lubaale w'Abaganda, oba lubaale w'Abalugwala, oba lubaale w'Abasebbeyi, oba lubaale w'Abasaamya. Genda tindiga olugendo, ovuge emmotoka, otekemu amafuta, ogende mu Bagisu, osamirire lubaale weewaabwe. Okitegedde? Kati bwe tuba twogera ku Katonda, ng'oyogera ku Katonda, tosobola kwogera ku Katonda yakutonda eggulu n'ensi ne bw'oba oyagala otya. Teri musamize mbadde nabo, teri musamize jjajja gundi gwe Jumba. Teri musamize asobola kunnyonnyola buvoobwe buvoobwe na buddo obw'obutondebwa obw'omunda. Teri kitabo ku nsi kuno, teri kitabo kinnyonnyola butonde bwa muntu. Atondebwa atya? Omuntu ow'omunda, omwoyo gw'omuntu n'omubiri gw'omuntu. Teri kitabo. Kakibeere ky'Abasiraamu tekisobola. Kakibeere ky'Abasiraamu tekisobola. Kakibeere ky'Abasiraamu tekisobola. Kakibeere ky'Abasiraamu tekisobola. Teri, tukiddemu, teri, njagala kukakasa, teri, tewaliba. Mwana wange gundi kendezaako ku gundi. Teri tukiddemu, teriba. Yo Jjajja Jumba Aligaweesa ne bw'oba osamirira emizimu nga gijja wansi ne gifuukuula ettaka, tolisobola kunnyonnyola muntu owa munda. Bayibuli yokka yeekikola.
ne bw'oba oyagala otya tosobola kunnyonnyola Katonda gw'osinza oyo, tekisoboka, kubanga gw'osinza oyo eri eggulu si gwe basinza. Lwaki? Kubanga tosobola genda ggulu kusamirirayo lubaale weewaabwe. So kitegeeza tubeera ne bakatonda bameka? Tubeera ne bakatonda bameka? Eryo eddoboozi lyoyogerako gwe lyoyogerako eriva munda mu ggwe, omanyi gye eriva, omanyi gye kitegeeza eddoboozi eryo? Ebyambalo by'oyambadde mu buwangwa bw'okusamira tunnyonnyola ebivaawa ebyambalo by'oyambadde, kubanga history gwe tulina n'ebyambalo bye tulaba bye baasamiriranga si bye byoyambala. Nkusabye otalaggeko situle ku bigere ogendeko Zambia ogendeko Zambia obagambe nti ffe tulina Katonda, nze nina Katonda ayitibwa Tondeism, era bw'ati bw'akola kamubalage osamirireyo ewaabwe. Very easy, very oli wano mu Buganda wano oli mu kwekalakaasa okubya obukuŋŋaana, okoze obusabosabo, ofunye bukwaya obuyimba ennyimba awo ezirimu amaloboozi g'Abakatuliki, oli mu kutunda ekintu, oli mu kulaga nti you are unorganized fraternity eya Tondeism, katuli eddiini, tuli enzikiriza, n'olwekyo mutuwe ekkubo tuyitewo tugende mu Interreligious Council of Uganda. Ne bw'oliba oyagala otya teri luba mu Interreligious Council oyinza okuyitawo n'ogenda, abo abasajja bali mu Interreligious Council of Uganda tebasaaga, bayinza okukkiriza kasita oyogera nabo bulungi era n'okwata wano waliwo abasobola okukubira epaasi n'oyitawo n'ogenda mu Interreligious Council of Uganda n'otuula ku boodi. Nemanya bw'otuula ku boodi etteeka erisookerako ddala tontabaalanga nange sikutabaalanga. Kati olina okukola omulimu ogw'okusimba ebiggwa era gw'oli mu kukola. Kati ng'enjiri ya Kristo bw'ebuulirwa mu mawanga, situla ku bigere ogendeko Ekkalamojja obategeeze nti nedda, ono lubaala owammwe gwe musinza mu Abakalamojja si yoyo, ono lubaala alina okusinzibwa, yaliwa yewa Tondeism, ye Tondeism, n'ekitabo okikube obategeeze nti ono si yewammwe. Ogenda kugenda ojja kufuuka mwana, kubanga nabo balina lubaale weewaabwe gwe baweereza. Muba mufuuse bameka, bakatonda bameka abo? Kati nze nkusaba bonna mubakwate nga bw'olengera Ekereziya bwetuuza abantu abava mu Busoga, abava luddawa, ekkanisa n'ekuŋŋaanya abantu, omuzikiti ne gukuŋŋaanya abantu bonna ne batuula wantu wamu. Kikoleko Jjumba, weetenda obusajja, bayite byonna emikolo gy'endaba gyonna gy'okola Baganda, na kuyimba nnyimba za Mukasa n'Abakiwanuka, Badungu. Kolayo omukolo obayite bonna, abava e Jjinja, abava e Buduuda, abava e Kalamoja, bonna bajje boogere olulimi lumu mu kusinza lubaale. Ekyo bonaakikola, ndayidde, ekyo bonaakikola nja kujja kukwate mu ngalo. Waliwo ebintu ebimu bye mulina okutunuulira. Kakati nze Nicholas alabye abasamizi, alabye abalogo, era katemba oyo omutambulizeeyo. Manyi ffena tutegeera entegera yanjawulo, ffena tukkiriza mu bintu ebitategerekeka, tulina entegera yanjawulo.
naye sitaani kye yasooka okukola kwe kuziba obwongo bw'abantu n'entegeera y'abantu basi. Obulimba sitaani bwalina bwa kika kya waggulu. Kati bw'oba onnyonnyola sitaani olina engeri gy'omunnyonnyolamu, bw'oba onnyonnyola Katonda olina engeri gy'omunnyonnyolamu. Tondiizimu eyo, tondiizimu eyo. Ogenda gitunda otya mu Bakalamojja? Tondiizimu eyo. Ogenda gitunda otya mu Basebbeyi? Ogenda gitunda otya mu Bakalamojja, mu Balugwala? Obagambe nti abaayi waliyo tondiizimu nti ffe tulina bajjajja Muwanga Balubaale, Bakibuka Omumbaale, tulina bano Bagundi Bamukasa. Ogenda batandika otya? Bajja kugamba excuse me sorry, naffe tulina abaffe wano, gujja bagire. Kakati awo olina okuteekawo question mark, gwampuliriza. Ebisigale tuli birabo olulala. Ekyo nkulekedde Jumba. Kugambye ebintu bibiri. Kigendererwa kyo kyoli mu kubala, oyagala kuyingira wali mu Religious Council of Uganda, nawe otule kakiiko ofune omusimbi okuva eri gavumenti. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri oli mukulwa n'olutalo okwagala okukuba Maama Fiina, kubanga yalina olutalo ne mukyala waawo wakati awo n'oyingiramu awo n'ozimbira awo, which is fine. It's okay bibyammwe. Ne kati okubuza abantu k'oli mu kubabulizaamu ye tondiizimu eno. Obadde gwe linnya lyo gwe obadde ani? Nze Mukasa, nze simanyi, nze Jamiru. Kati tukuggyeko erinnya lireta Jamiru, tulizizaayo ebuwalabu olonze linnya ki? Nze Jumba, nze Mukasa. Bonna abogedda ebigambo ebyo. Njagala mpulireyo omuntu omu agamba nti nze mbadde mpitibwa Apio, nze mbadde mpitibwa Okechi, nze mbadde mpitibwa Ochaya, nze mbadde mpitibwa Lakechi. Kati lya Lakechi ndyejjeeko, kati nze Mukasa. Tondiizimu. Abalugwala bajja kukukuba emiggo, bajja kukugoba nga tolinnya bajja kukugoba. Genda Bulugwala waleeyo bitandika ebyo. Nze kati obadde gwani, obadde Okechi nti obadde Ochaya nti kati Ochaya olikyusiza ofuusaani? Nti nfuuse sentamu. Kati tukuyingize tondiizimu asula erinnya ly'Ochaya, erya Okechi, erya Lakechi, Onen, Komakechi, aliteeka eri alonde erya Jumba. Tubadde n'abasamiza abalugu. Tosobola propaganda muzibu nnyo. Ekyo tokisobola. Tondiizimu empozi ngegenda koma wano mu Buganda wokka. Musamirire wano mu Buganda. Of course, eso si kipya. Buganda basamira, tubaddewo bakabaka basamira, Bulange basamira, bajjajjaffe babaddewo era bakyaliwo era basamira, era bwe tugendayo bakimanyi tuli balokole, tetukkiriziganya na mizimu gyabwe, era batumanyi batulaba bawulira tujja ne bagamba pastor jja. Pastor jja. Tiwali kusaaga. Enjiri egenda kubuulirwa. Enjiri egenda kubuulirwa. Katonda agenda kusitula ejje. Katonda agenda kusitula ejje. Katonda agenda kusitula abantu abakaawu. Enjiri egenda kubuulirwa. Lwaki sibasiibula ne mbaleka? Njogera ebigambo bino nga mbikakasa. Jumba Aligaweesa tosobola kunnyonnyola muntu owa munda. Guno omubiri guno ogulaba gw'oyambadde guno, gw'oyambadiza ezengoye, tosobola kugunnyonnyola ne bw'oba oyagala otya gwajja gutya. Tosobola. Tekisoboka. Lubaale teri Lubaale ategeera ekyo. Lubaale awulira nga embizzi eyita emmanju, Lubaale n'adduka. Lubaale awulira embizzi nge tubadde ne bajjajjaffe baagoba embizzi abasamize bali bakungwe bakabaka mu kusamira basamirira ensozi. Naye ng'embizzi baazijjawo baaziteeka eri wala, tebazikiriza kuyitawo wano. N'omukyala ali mu nsonga tebamukkiriza kuyingira mu ssawo. Oyo ye Katonda.
otiisetiise. Mweraba, mbagala nnyo. Ewone kunta ne wabo kuyuguma waka wabo kuyuguma akeka baka waka achusemera zona wabo kuyuguma tusana kemukama katundo wamanyi wabo kuyuguma epewe yamanye enimizo muliro You